Gayaza Road. Mugambe ko kongula. Enamba ayo kulika ate wandibadde otuleetera ne ku nkoko ne tulya. Kubanga ffe twayamba Kamogo akuweeyo. Haji Kamogo kuwaayo eyo poloti ebalirwamu millions 7. Wandibadde webaza na bwebaza. Can you imagine? Nti ffe tukubye emmundu yaffe omugagga n'alabira ddala ng'ajja kuswala bwana badde atakukompasetinze eyo nakantu. Naye era obulya toli mu mativu. Twakufunidde ekyapa kya millions 7 bakusuubiza n'okuzimbirako ennyumba. Ebirala oyagala ki? Kakkana wejje mawulire. Toddamu na kwewaanawaana wano mu Buganda, toddamu kwewaanawaana mbu mwagenze ku DNA. Omusajja bwakutwalanga ku DNA aba akuswazizza. Ke kabonero akalaga nti takwagala. Bannange takwagala. Bannange takwagala. Ate bannange okuba takwagala. Akasuwa kaba abadde alina akasuwa kayagala kakutuke bannange akweyambule. Just kakyaganye buganye ke ka DNA. Ekitegeeza DNA abadde awulira ayagala. Musajja watukira okutwala ku DNA n'ataswala kuswaza maama w'abaana ba maama w'omwana we n'akutwala ku DNA. Kitegeeza yakukoowa. Bannange yakukoowa. N'akukoowa. Just abadde alina akaguwa kalinze kakutuke bannange kizuuke dire. Olabe. Bwe weerabira ne wamulaba naye bwe yeerabira n'ekkubo lyakulabyemu. Ate muleke n'okuwalirira embeera. Omuntu waba akukooye baneemuleke. Munaamala kwetta. Omusajja towalirira mbeera. Nkugambye nze red flag esookera ddala nze bw'ogindaga. Maama w'abaana wakukuŋŋamba twekebeze. Iggulo neegasse nawe leero ngenza okubona nga tumala kwekebeza gwe gundi. Manyirawo nno kaakati. Leero yambala. Maama w'abaana gw'omaze n'emyaka 15 bw'olaba tansoga leero yambala ng'omanya. Tewaliwo ekitagenda bulungi. Ate ekyo tekinnyonnyolwa ki kye wakoze, kinnyonnyolwa bwenzi. Aba amaze okutandika opredictinga obwenzi ewakaawo. Waliwo abantu abataategeera bulungi kyapa kya nnamba ekyo nga bo balowooza Suna Ben ye yawa. Ne mu interviews azoogera si yawa. Kamoga yawa nambwayo ekyapa epoloti eyo gayaza. Ne yeeyama n'okumuzimbirako. Suna Ben aba afuluma. Era wabiwulira Ketti. Haji Ketti yakugamba. Suna Ben aba afuluma nga ne meeting ewede maze n'okubiteeka mu buwandiike. N'akobonaga ne mwami Ketti. Kale nange matiri yasooka nja kumuyuwa. Ng'amaze n'ofuluma tekina mu buwandiike ekira Ketti yakugamba ekyo tekirina mu buwandiike. Nga ng'omusajja enado z'amaze okwerowoozamu nga already munnamasaka amaze ofuna ekyapa kye nawulya nga atolosa agamba ng'afulumye n'akoma n'agamba mwami Ketti kale nange matiri anaasooka nja mmujuwa bweti wekyali tewali kirala era tebakude toweewana kyova baagala nakyo bakipushinge Suna Ben aguze ekyo ne kigaana kati baleesi bya DNA smart DNA naye njagala kugamba mukwano gwange soko kwate bawe yakutwala ku DNA nga tonnayogera abayogera nti omwana si wa Suna Ben kubanga bagenda okubyogera ng'olwedde muli ku DNA nga muli ku ki? Ku DNA. Ate omusango badde gujja kuwoomera singa omusajja ali ku ki? Ku ludda lwo. Kati meya gwe ng'asoma obwalooya singa kijja ne tugenda mu kooti bina baby n'agamba nti nze bannange Suna Ben ye yaŋŋamba bayinza omusaba obujulizi oba oli awo buli musango onna gwetaagako obujulizi because nambwa yalina akatambi nga bina agamba nti omwana si waki kitegeeza bw'abanga yakituufu yakyogera naye alina okuprovidinga source lwaki alina okunnyonnyola wagi byakola ki tegeeza ne Suna Ben alina okubeera involved mu kyo bw'abanga yakyogera nti munaye omwana si kubanze kugambye defense yooli yokka esobola okugamba nti nze yakiŋŋamba y'ono. Kati wekijja nga bina baby talina musango nambwa yono bayinza mukolera ki mu kooti singa okusinzira omuwaabi gw'osalawo gwawaabye gwakola ki sivunaanyizibwa bwa kooti kugamba nti kati ate liyirira sima yakola ono yasalawo ono nambwa oli bina singa omusango gwa tegumusinze yasalawo ekyokukolera ono nayambibwako bannamateeka abe n'ekitongole ekiramuzi. Naye nga gwe oli ready singa bajja ne bagamba nti ate nze tonziza mu katembo oyo bagire
nkugambye nkulira organization enamba eri mateeka eri mu cooperatingira mu ggwanga Uganda registered Equity for Men oketegedde era nze bw'oba onumbagana tolumba tikitoka oba tolumba munnamawulire tolumba bloga tolumba munnamawulire ngwa mu biti byanjawulo ngwanga ndi munnamawulire professionally ate era nga CEO era akulira ekitongole ekyo ekya Equity for Men. So tumala gajja notiisa no may have my lawyers bobo bireese ebintu byo tujja byaniriza. Obudde buno omukulu Suna Ben ali mu mbeera ki oluvannyuma muzibu era Easter Monday tugenda mu kinyanyanyanya yakitumye kinyanyanyanya kiri ekyemasaka batiro bikuba ebyo ebitegedde ebyo kujogize bulaga wagenda tugenda okudigidira ekivu twakitumye kyapa mu ngalo mu kinyanyanyanya era endongo egenda kubeerawo okusimba akagere era koyo ntimu nambwa wetukulabira ng'osala tetwagala otusemberere bambi tuli basunguwavu nnyo naye nga mugenda mupati twatulowooza no tukitwalina ku kalina yaffe naawo twatwagala okikwa tugana naye abantu bannamasaka effujjo nga balina lingi tebamenye emiti byonna tugaa nti nedda soka tukitwale ku jogies tugyeyo ssente zimaliriza kalina kani imagine n'ennyumba gye wali oddukiramu nga teri munazi giwadde madirisa obudde buno oli mu kugambira mbu bakugoba ndodozola obugezi bw'abakazi ye bwe yategeera yadduka n'agenda mu kifuluka ennyumba tebannagiggala yadde ogiteekako eddirisa n'erimu n'agamba bangoba mu nnyumba ne bannange Uganda eno. Obudde buno nambwa ayinza kuba nga awangalirawa because batugamba abeera mu mbanyingiridde privacy ye mbanyingire privacy ye ekitegeeza mu kalina yo taliyo yavaayo mu gwa 10 ogw'omwaka oguwedde byo nabadde mu katemba fera tubimanyi yagenda yavaayo mu gwa 10 mukalina yavaayo mu gwa 10 kati ebisigadde simanyi saaka kuyingira privacy ye yamanyi ng'omukazi yenna omukulu ate alina omusaayi naye munnange avaayo akitavaayo banange nambwayo oyinza muwa bubaka ki naddala ku speed kati gyatambulirako kuba kati yalina amasannyalaze buli omu ayagala okwogera amutapingako kakati oyinza muwa magezi ki embeera eno agikwata atya muwala muto akyalina future bright nekyannaku nnyo nti omusajja agenda okukuwa saddaka awo n'akuwulira nti oli ku intaneti weereega n'abasajja kutwala mu DNA kati mu byonna lwaki tokakkana relax chill bibaawo ne mu business waliwo ekiyiika kye twagambanga ne Haji nti mu business kkiriza nti waliyo ekikola ki nogaa nti kino nkitadde mu nsi muno bw'otalyagalako kufiirwa nga gwe mu business yo oyagala magoba kyekyokka owedde naffe emisango tugibeera mu Equity for Men n'ogiraba nogaa guno gwo gufuuse omusango nodda ku kiraya ntiwo n'omubuulira mugaa nti nkwegayiridde kkiriza kino muteeseganye mugere mediation muteeseganye kkiriza divorce baba omukazi nga gyayagala aze sijayagala ate kakati no nga tewali biigi nnyo ebibeerawo nti waliwo woolina okugabira wiini si buli kimu nti olina kuwangula mbulamu bwensi olina okukkiriza nogaa nti eno wiini nkoze eki kino kiyiise business wise kino kikoze eki ate nokkiriza nokomawo eri society noddamu you adopt characters zaabwe empya naki kyebakulabamu kati kubanga kkiriza gaana tosobola kusigala nga yeggwe omu oli mu bantu abamu naye then kkiriza chill so nambwayo nze ndowooza tukakkane tukole birala you have a YouTube channel oyagala tugyogereko abantu bajja kusubscribinga bakuberewo kwa kabi manyi YouTube it is a business now esasulira ddala obulungi ezimbidde abaana ab'obuwala n'abasajja amayumba kalinazi bazizimbye mu gundi so I know struggle gyakola ki gyayitamu naye okulaba nga at least atuuka ku level y'okuba nti omwezi gujja nga afunye omutwalo gwa $, nga 25 kozi ziba nga 21 lwe kajja akamu mwasoma emirimu nga 21 akasente ne kajja so manyi kyoyitamu kugezaako naye tokukizimbira ate mu mbeera bwetyo tokyo kizimba
tokipika nnyo kijja kukaluubirira nnyo kijja kusumbuwa nnyo ate kijja kukwemba ku affectinga because buli lwogezaako kipika buli lwogezaako kikaka byoli mukuwoza musimanyi omwana wasange ng'obutambi sima bikoze bitya mbu wamulwanire biki ate bikanya kwonooneka kati nze temwandinnoonyeza era singa tebikola ki ebyo byali biwedde kyova nze ensonga za Ssuuna Ben twamala omugirayo ekyapa tewaddamu kulaba vidiyo nkomyewo ku luno nga bitabuse nga ndaba ate atandika okunteeka mu bintu bye ne caption weri awo ku gundi ye ku TikTok ye alina bwe yanumbiddemu kaawo n'akola caption awo but kyenjagala okugamba sweetheart gwangoberera nkimanyi obeerako mukwano gwange siri mulabewo kirungi ekyo ng'abaali bakulwanirira bataafuukako balabe bange era okijjukira bulungi yajja ku vidiyo zange n'akomenti nga ne mugamba bwe gaba nga mazima ffenna tukutte ekkubo lyerimu buli omu anoonya mazima naye bwe gaba mazima gonna engeri gye gavuddeyo tujja gakola ki nze nakwata kkubo lya mazima nga naye bwe walikwata eryange ne liyitamu eryo ne ligaana then you accept kubanga singa wali oyagala munnange kukakasa biki wandigenze ne mu kooti naye gwe n'ofutyanka ekyo ne kigwera muje nga mukukutana ssaawa musajja bamunona Ssuuna Ben awo dwiri bagimugamba ku ssaawa 3 ssaawa 4 kubukedde awo ng'alina ku mpewo asiibula bali awo tukwegayiridde diiru ziri awo tukwegayiridde jalo tukuwa ekintu kyomukukuta singa bukya ku makya omanyi omuganda agamba mbagala natosaayo kikyo bukya ku makya Ssuuna Ben naddiŋŋana ne Nambayo ne babeera bulungi mujja kwogera ki era kirungi gwankyaza nakugamba tokyaza tikitoka tokyaza buloga okyaza muntu akola mulimu gwe nga bwe tuteekeddwa okukola ki tetuli ku relationship ya munnaffe okategedde tuli ku kyapa kye bwe tukibwa tukimununulidde nga kyazze mu mannya ge waddembe okuddayo ewa Nambayo ne bazaala n'abaana because ate kati olwo mba ŋŋenze beyond nze sivunaanyizibwa ku relationship ya muntu ndi musajja ebyomukwano mbimanyi twalinalinda zeeko banneeraga nti nze ono mumaze naye nga bwenzira mu kabokisi bebe nyamba okomewo nga ne lwazze ewaka saagala banimba bategeere nti yabaddewo ate nakakasa nti sinamukoowa kati ebyo si bipya nze ni musajja nkitegeera ku musajja nkitegeera so saagala nnyombeera awo mbu ate bwebaddingana kati bwebaddingana so what nze ndi bwe kiba nga profile yange ndi mu kugizimba bwentyo ti Ssuuna Ben bwe yabadde ku gundi mube yeebazizza saabaddemu sikiza namukole buli wadda kitegeeza muba mulwanidde omulimu guno namuwa ba lawyers free of charge bwakugamba bwayimira kamera naga nti mu balooya bonna be namuwa nti walooyadde gwe twasosola gwe yaboyadde olwata abafu obuweereza bwaffe buli free bwe kugamba nti yali ampadde adde emitwalo emeka eja haji mwizerwa mugambe nti bonna balooya ba Equity for Men bw'oba alina gwe yawadde olwata all that tetwetaaga kintu kyonna gwe kikuve tunoonya mazima era n'abasajja mwena abatulaba tonyigirizibwa tukooya ejjoogo ly'abantu mwe gutuyita omwenkanonkano guno ogwatuweebwa gavumenti yaffe ate nga gutuweera mu mutima mulungi tetwagala ate gukozesebwe bubi bakyala baffe kwagala kusesetuka kuva mu positions zaabwe kutulumbagana naffe ate mu ofiisi zaffe buli omu akome ku layini ye ku leeni ye kola kyoteekeddwa okukola nange nkole kyenteekeddwa okukola